I'm very good and happy and blessed. Thank you. Thank you so much, Banange. Obulamu si bubi. Omekinze emyaka emikakasi. 27. 27. Kiki osinga okwebaliza Mukama okuba nti akutuusiza myaka gino? Kyanfudde. Eri ensi. Tulaba oli ku celebrating amazaalibwa ago okulaba ebintu omutima omulungi guno ogujjawa. Katonda nange yali mulungi kuva lwe nazaalibwa. Katonda yali mulungi kuva lwe nazaalibwa. Ndi muntu atali wanjawulo na buli omu gwewandiisa omuntu ng'omuntu. Nsaakuzibwa bazadde bange naye nafuna chance ekuzibwa ng'omwana alina omuzadde we, so ekyo sikiteekinga for granted era nga ekyo it makes me humble enough nti Katonda yanzijukira ate mba nyina okujjukira abalala. Abaserebu abasinga baba bamakinga oba baselebratinga birthdays zaabwe abasinga bagenda mu bbaala oba ne badda ne bajaguza pate nnyingi naye gwe ebiseera ebisinga tukulaba nnyo mu kuyamba abantu ne luli walika mu nkyala lwaki gw'osalawo bw'oti? Nga tubikola mu nnaku ezitali za birthday. Luno olunaku olw'enjawulo oba olina kuluwa Katonda yekka kubanga tetutera muwabudde tubeera mu mabaala tuyimbira mu mabaala tuzanyukira mu mabaala. Engeri y'enjawulo nze nganze omuntu anyway buli omu alina ensonga lwaki kyakola. Nze nkugambye background yange eyandeetera okubanga ndo Evan birthday yange bwetuuka nyina okujjukira omuntu kuba nange Katonda yanzijukira kuva lwe nazaalibwa. Olunaku lwolwayo tubadde mu kyakya awo era weebale kuba nti ozze n'otendereza ku Mukama. Nammwe okujja mu bujji bwe muti. Sitera nnyo okusanga bannamawulire mu church and this today is special. Thank you guys for coming. Pastor Bugembe, Pastor waffe omulungi alina ekibuuzo kyakubuuziza nti omusajja omuntu bagakodde. Ne ntakula ku mutwe ndoza naye ngenda takula. Kabaako tekwogerekeka eyo tuveeyo. Tuli ku mazaalibwa bannange tonvuga sipiidi tuli ku mazaalibwa n'abantu. Nkuliridde kuggwe nkuliridde olaba njagala nyina okuva ku Kulujja. Kuva ku Kulujja naye omukyalo omulungi nga gwe w'amaanyi asobola okubeera mu mpako akubudaabuda mu ngeri emubu. Neebaza Katonda nyina abambudaabuda abatali ekyo ky'olowooza era nga naye waaba atuuse time okuba nti mubalaga nja mubalaga. Ensonga zo ezali mu all over social media gwe ne Daddy Andrew ez'emmotoka zaakomera byaggwe era nange nali mbiwulira nga gwe bw'obiwulira. Ensonga ezo kyakati zaalina makulu nnyo kyovula nange saaziwa makulu. Ekituufu kyali ki emmotoka nti gye baatunda? Emmotoka yange njirina ekituufu saagala na kubyogerako kubanga leero birthday yange tonnyonoonera lunaku. Abakyala abasinga ddala ba celebrities tebogera myaka. This time around nino otudde n'okubuulira emyaka 27 mituufu oba just ogedde kukujja? Mituufu nnyo kyenyinza okugamba abavuuka bannange ensi nyingi ensi etulaze bingi ebitasoboka kyuka but it's about us to change mu neeyisa mu njogera mu bikolwa. Tewali agenda kukyusa kintu bw'otakikyusa. Olaba bazaddewo kibalema ne bakyalibo ne baani, so it starts with you. Nzize nga nkiwulira ye abaserebu teboogera myaka abaserebu tebawasa abaserebu tebafumbirwa but it's our generation Katonda waba tuwadde amaanyi ne tufuuka ngaawo baserebu be boogerako. We have to change something like dare yourself to do something different. Nze ndowooza kyekinfudde ow'enjawulo. Kozi katono nnyo nina Rozi bakuzaala mwaka ki? 17th July. Muzize ekibuuzo ekirungi nange kyenjagala naye entegeka zonna ziba za Katonda. Tupulaninga bwa pulaninga so kuyiye gwe ŋŋumidde. Yeah. Do you believe in Bubadi? Kizibu. Oba weegeta obubadi mbunga ki? Sizikolanga koze buli bwendaba abazikola beeku ate bo bebakuba kati mba neekubya kamunsi ndooza okwerimba kibi oba weerimba literally. Kizibu ntunuulira weetege tontya ne wadde nyambadde makeup naye emyaka tebagikoeka.
nga tuzeeyo ku kya celebrity and celebrity birthday today tulabye abayimbi bangi ng'ennaku zino kino ekyammwe your generation of celebrities mwekukulidde nnyo okukola ebintu mu nkukutu, for example emikolo, birthday parties, different celebration of housewarming and stuff. Lwaki ekintu kino kiri bwe kiti nga gwabeera mu baserebu ate artist owakabye n'emitwalo? Waliwo ekyo kye baba bakweka kye bataagala mmwe mumanye, maybe temunnatuusa kimanya. So abantu mu bulamu balina ensonga lwaki bakola ebintu mu bulamu, so you cannot judge. Nze nnyinza okugamba nti nze nabikweka because nali saagala mawulire, omulala n'akugamba kintu kirala nnyo. So everyone has a reason why they do or be who they are. Tulina kunoonyereza lwaki kyemmanyi baba balina kye babakweka kye bataagala mumanye ate kweyo ssaawa naye nga mujja kimanyeera mazima tegeekweka. Anti era mbagamba nalina nze ensonga yange yali nti saali ready kubanga era saamubalaga nga twekwana okitegeera. So waliwo ensonga lwaki baba babakweka, maybe tebanna bakutuusayo time. Ekyokubanga mukweka ebintu bino ne bimala ne bizuuka mu lwatu nti bwe mutuuka okukyawagana ate ne bijja in public. Lwaki tebisigalirayo ddala eyo gye mubeera nga mukoze emikolo ne mugikweka era ne bibeereyo mu nkukutu forever ne mubimalira eyo? Nze najjako ku mpewo ne nkugambako ebyange eyakikola ndowooza mumumanyi oba mubamanyi, but okwo kubuulirirwa kudde eri bo siyinza kiddamu ekyo ne Katonda. Parliament yavuddeyo neesa ekiteeso. Togere ku music. Kipya kikyolina tandikirawo. Kayimba wangi kakyatambula era nga after my birthday I'm planning something special kyesigenda kwogera wano nekigenda bagwako gwe boom mu matu ne mu maaso ate sisaaga. Abantu abasinga baagala okumanya Nina Rose agwa kubanga emabega kawo twakulabanga oli mu lutalo lw'amaanyi ne black market naye ate n'olangirira nti tukyalina management kati ate ennyimba empya z'oleeta zonna tulabako black market. Teri muntu yeemalirira mu ku nsi, omuntu yenna abaako ne team. My manager Derek mumumanyi mwenna. I'm blessed to have him. I have a team, Rosebuds. I'm in good terms with Black Market. I think gwabadde aluddewo okumbuuza about that. Tweyongereyo ku kibuuzo ekirala. Zize bambi reaching out abazadde naddala abakyala abalina abaana abalina obulemu ku muwongo. Omuntu ali eyo oyinza okulowooza olina ebizibu, but bw'otunuulira abaana nga bano you even think how they survive in a day. Omwana ow'emyaka nga 13 n'alabika ng'omwana ow'omu myaka 2. I'm so touched nti mmanyi abazadde nga bazadde baabwe tebayita mu mbeera ennyangu wabula mu kunyigirizibwa naddala stigma eri ba family members baabwe eri society because society ina engeri gyeraba abaana bano nga abatali baana ba bulijjo, you know. So I can only imagine what they go through. Olaba for omuntu just akuvuma just mutoogerako ku mawulire n'onyiiga ne bw'olaba omukyala ng'oyo alina omwana ng'oyo like ne society kyemukuba wandyebuuzizza awulira atya oba famire ye kyemuyisaamu. Omuyimbi yenna atalamu abakyala abagenda okuyimba mu masomero ag'enjawulo nti bambala bubi kwabo banaakwatibwa bagenda kukolebwako ng'amateeka nekyogerako. Nze ng'omwana nkiwagira kubanga ng'omwana olumu simanyi kyenkola oba kituufu. Nyinza okuba nsanyusa nze ng'omuntu but neerabira nti nyina abazadde abalaba TV, si bazadde bange bokka, abazadde ababagiza abampagira. So nze ndowooza kirungi nnyo okubanga batubuulirako, tewali muntu atabuulirwako. Ne president alina presidential advisor. And it's about us as women as well to change the image we created because it's what they're using against us. It's either we change it, fight for it, or we live in denial. It's easy as that. Okay, thank you.